po jako akawuwo. Kooti ejulirwamu etula ku Tower mu Kampala enkya ya leero ekakasizza Honorable Joyce Bagala Ntwatwa ng'omubaka omukyala omutuufu owe disitulikiti y'e Mityana. Honorable Joyce Bagala yali yajiwa mu Parliament kooti y'e Mubende nga yeesigama ku bujulizi bwa munne eyamuwawaabira Honorable Judith Nabakooba era n'eragira akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda akadde mu kategeka okulonda kyokka omubaka Bagala ng'ayita mu bannamateeka be aba Lukwago and Company Advocates ssaako n'abalala yajulira nga wakanya ensala ya kooti eno. Twala omukisa guno okwebaza ennyo Uganda yonna, njagala kwebaza Uganda, njagala kwebaza bannayuganda abali wano n'abali ebweru, njagala mu ngeri ey'enjawulo okwebaza bannamityana. Mwebale nnyo kumpagira, mwebale kunjagala, mwebale kundaga mukwano n'olugendo luno olw'okkooti tulutambudde ffenna. Njagala kwebaza ekibiina kyange kya National Unity Platform kubanga nakyo kimpagidde nnyo. Njagala kwebaza bannamateeka bange, bakoze omulimu gwa ttendo, bakoze omulimu mulungi. Omubaka Joyce Bagala agamba nti Honorable Judith Nabakooba talina nsonyi olw'ensonga nti yawangulwa n'obulu buyitirivu, wabula ng'onaagambye nti ye talina buzibu bwonna naye okuggyako okuweereza bannamityana. Omuntu gwe nawangula n'obulu buyitirivu nnyo yagenda mu kooti nga yeemulugunya. Bwe yagenda mu kooti nange ne ngamba tugende mu kooti, naye mmanyi kati mukakkamu ategedde nti namuwangula era nina okukkiriza nti ajja kukkiriza abantu b'Emityana mbaweereze mu mirembe. Bannamateeka ba Joyce Bagala nga bakulembeddwamu Erias Lukwago beebazizza nnyo kooti olw'okulaga amazima eri bannayuganda, wabula Lukwago n'agamba nti si basanyufu olw'ensonga nti Bagala abadde ayina okuliyirirwa olw'obudde bwe ssaako ensimbi zayonoonedde mu musango guno. So tuli basanyufu nnyo nti kooti eggyeyo amazima gano, naye twagala era okukiggumiza nti NRM regime yekozesa ensimbi okugulirira abantu. Kakati kibadde kituluma ate Nabakooba ne banne abakozesa ensimbi okugulirira abantu ate bakiteeke ku Joyce eyakanvasinga akaluluke n'akanoonya mu mwalaali n'awangula ate ne bakola ebifaananawo ebitu. So tuli basanyufu nti Court of Appeal amazima egalabye, ate twagala n'abo bennyini ababadde mabega w'ebintu bino kyetwalisanyusi kyetwaliwadde twagala nti babalagire batuliyirire. Lukwago yeegatiddwako bannamateeka abalala ne basaba abalamuzi mu kkooti ez'enjawulo okusalanga emisango nga basoose kwekenneenya bujulizi. Abalamuzi tubasaba batunulire ensonga eno n'obwegendereza. Bw'oba osala omusango oyina okutunulira obujulizi n'amazima, oyina okutunulira evidence n'ogyetegereza bulungi. Omulamuzi ono akantu katono nnyo kabadde kagenda kuleeta ensasagge mu Mityana n'eggwanga lyonna, nga yakola mistake ng'agiraba nti Joyce talina ssente ze yagaba. So abalamuzi abalala bakirabireko. Mu ngeri emu kkooti eno eragidde omusango Fred Nyanzi gwe yawaabira omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko okuzzibwayo mu kkooti ensukkulumu guddemu okuwulirwa, era nga wano Nyanzi wasinzidde ne yeebaza kkooti olw'okulaga amazima, era ng'onaagambye nti mu kiseera kino ensolo ku kizigo kweri kubanga kati waakufuuka mubaka wa Palamenti. Olugendo lubadde luwanvu nnyo naye nze nga litiga nti obanga omuwaabi omulimu ogwange ngukoze okugyayo amazima. Nebaza Court of Appeal okuba nti nno ebadde soba, ebaddemu obugunjufu nezzaayo omusango guno mu High Court. Embeera ebadde genda kutondebwawo nti omuntu wamala okubba akalulu adduka neyekweka n'adojinga service, naye kati ekyo kivuddewo era kati tufuba nnyo okulaba nga tewaddamu kubaawo okubba akalulu mu Uganda. Embeera eyo tugenda girwanyisa. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okula ABS Television. Naye tuli basanyufu nti at least finally Joyce agenda kusettolinga mu Parliament aweereza abantu abamulonda ab'Emityana.